and forever. Obuziba bw'okumanya tebupimika songa tekosea nyamukaaga ekirambika lwatu nti abantu bange bazikiridde olw'okubula okumanya. Twegatteko ku program essamba ly'omumanyi ng'abamanyi ab'enjawulo batutwala mu buziba bw'ebyo ebitwetooloddera ebitukwatako omuli ebyobulamu. Emigaso gy'amannyo g'omu kamwa mingi gyonna ogimanyi? Biki ebyetaagisa mu kuzimba kwa buli lwa mukaaga okuva ku ssaawa 2 okutuuka 4 ez'ekiro. Tuyige, tukulaakulane, tutuukirire mu Katonda. Nange Samali Linda Babirye, wano ku Eternal Life TV. Omutima gw'omutegeevu gufuna okumanya n'okutukwaba amagezi kunoonya okumanya. Zuukuka naffe omusana gwo gwake wano mu program Emunyenye y'enkya. Tosubwa ebinnonogo bingi omuli ekyawandiikibwa ky'olunaku, akalowoozo k'olunaku n'emiramwa mingi egigenda okyusa obulamu bwo. Ag'omu mpapula, ag'omu butale, embeera y'obudde n'ebyokuyiga bingi nnyo. Nange Samali Linda Babirye ne Godwin Muhumuza. Buli lwa bbalaza okutuuka olwokutaano ssaawa 12 paka 2 ez'okumakya. Tandika olunaku lwo ne program Emunyenye y'enkya wano ku Eternal Life TV. Buli weziwera ssaawa 6 n'ekitundu tuba tuggusa ne programu y'enganzi weebegere. Abalokole tuli mu nnyo gwansi bakitalo nga ndine Yesu ndi wa kitalo. Mwosabira oluyimba lw'oyagala ne tulukubira butereevu. Saba oluyimba olusinza olutendereza n'olwogera eri omwoyo gwo okuyita ku mukutu gwa Facebook ne X app luzanyibwe ku Eternal Life TV now and forever. Eternal Life TV now and forever. Kwana batuuliriza mwasuze mutya era musibe mutya olunaku olwaleero mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Program bwemusabawulira olunaku olwaleero nange Vincent Muwanguzi mulembe gwe mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Olunaku olwaleero lunaku lwa 2 ennaku z'omwezi nga ziri 14 omwezi ogw'ekkumi mwaka 2025 era saawa ziri eddakiika saawa 10 ez'amakya ga leero mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. 98 kutonyeze 7 MCF Radio 96 Katonda 9 Fort 95 Katonda 8 Mbale ate emikono gyaffe abali e Masaka abali ku 10 Katonda 7 ate abali ku 93 Katonda 5 Mubende 13 Katonda 9 Iganga ate aba 40 bali ku 96 Katonda 0 Masindi 9 Katonda 9 17 Katonda 7 Mbalala
ate ne 94 akatondo 5 mikwano gyeffe ewaffe Kabale n'abali ku MSF Radio ku 218.kasa.fm mikwano gyeffe tubalamusizzaako nnyo ate abali ku Internal Life TV nammwe tubalamusizza nga muli ku mugutu ogwaffe to air 053 ate ntugenda ku mukutu omulala mikwano gyeffe bulungi abatuuliza ogwa Go TV channel 845 ne tugenda ku mukutu omulala mikwano gyeffe abatuuliza Star Times 283 ate tulina mikwano gyeffe ne Azam 029 mikwano gyeffe abalungi abatuuliza mwebale kubeera nga mutuwuliriza wano ku MSF Radio emmere y'omwoyo gwo ate ne Internal Life TV mikwano gyeffe mutuwuliriza ate n'okutulaba nga mutulaba mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Lunaku lwaleero twebaza Mukama abukesezza ate nammwe gye tutannaba kukeesa nga buzibi twebaza Mukama abuzibizza mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Mukyala Didion nkutumiddeko nnyo, Abigail yali atya, omwami Didion yali atya, tumutumidde nnyo, tumwagala nnyo. Esther Isaac tukutumiddeko nnyo mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Sharon Lira oli otya, namatuvu nkutumiddeko nnyo. Esther Dubai, Akaketi, Sala Namulondo, Jebi mwenna ne Tina Nowe mwebala okubeera mikono gyeffe nga mwe esibira ku MSF Radio Internal Life TV. Judith oli otya, linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo nkutumiddeko nnyo nnyini ddala. Mukyala Kabali bonna babeerako mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mukyala Pege, omwami Evans mwenna tubatumidde. Mukyala Rebecca, mukyala Elizabeth tukutumiddeko mu linnya erya Mukama waffe Celesti tukutumiddeko mu linnya erya Mukama waffe. Sino gye musinzira okubeera mikwano gyaffe nga mutuwuliriza era nga mutulaba mu linnya erya Yesu. Bulamu Yesu abukuumye atya awamu n'omwoyo omutukuvu mikwano gyaffe abalungi abatuwuliriza olunaku olwaleero. Mwenna abali mu Kamoli namuli mubeera eyo mikwano gyaffe tubatumiddeko nnyo. Rosette tukutumidde webala kubeerako linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Mwenna mikwano gyaffe abalungi nga mwagala MSF Radio ate ne Internal Life TV linnya erya Yesu Kristo. Abali mu Ebunaayira oba otuwuliriza ku MSF Radio 218.kasa.fm mikwano gyaffe. Olunaku lwakedde bulungi twebaza Mukama era tumugulumiza. Nsumba Mugerwa abaagala nnyo wamu ne Majesty Mugerwa era olunaku olwakubiri nga tubeera mu kwegayira wano okuva ku ssaawa 3 paka ssaawa 12 ez'akawungeezi, naye ate ku ssaawa mikwano gyeffe abalungi abatuwuliriza ezo ssaawa tubeera ku rediyo essaawa ezo 9 mpaka 12 kwegayira kubeera nga naaba lyewe Bunaayira byalo ne mbibuga mikwano gyeffe beegatta ku kwegayira okubeera mu kifo kino. Ate akawungeezi oba ekiro wabeerawo overnight ebeera no y'amaanyi tusobola kubeera oga nti akaneebaka teri kusaba yekuliwa ne mutundu tubeerawo kuva ku Monday kiro na misana paka ku Saturday mikwano gyeffe ssaawa 10 ez'olweggulo 11 mikwano gyeffe awo ne tugenda ab'emikwano abalungi abatuwuliriza oba kuwummulamu n'owummulamu naye nga tusaba kuva ku makya okuva ku Monday paka ku Saturday mikwano gyeffe olweggulo. Kakitegeeza tubeerawo ekiro n'emisana mu linnya erya Mukama waffe. Tojjangako mutundwe janguuko kwano ga Mukama tagenda kuleka kyekimu ate ogendeko ne mu kyaki abapya bw'otuukawo Mukama agenda kukola bulungi. Botswana tubatumiddeko nnyo mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Ab'e South Africa mukyala Nagawa tukutumiddeko mu linnya erya Yesu Kristo. Rosette tukutumiddeko. Derek Entebbe oli otya, Augustine Kisoro mwenna mikwano gyeffe mwebale. Abali Sudani, abali yonna gye muli Mukama abawa omukisa ogw'amaanyi. Abali Germany mwenna basaala tubatumidde. Abali Yokeba Aida mwenna tubatumiddeko. Abali mu America mwenna tubatumiddeko. Ba Aliet Mpima n'abalala. Nammwe Frida Virginia, Frida Canada mwenna tubatumidde.
mu linnya erya Mukama ffe. Marvin tukutumidde Christine mwenna mikwano gyaffe abalungi abatuuliza. Tugenda kusaba era nga kitugenda okusabira mikwano gyaffe, tugenda kusaba nga tusaba omusaayi gwa Yesu gutujje mu byoto bya family oba ebyoto by'ennyumba z'abakitaffe bajjajjaffe bamaama baffe mikwano gyaffe abalungi abatuuliriza ebitulwanyisa ebitulemesa nga byo bisimba nakakongo bigamba nti ono abeere nga alokose kale alokoke naye obulamu bwe tebulina gulumiza Mukama talina kubeera ku kyalina kukola abeere mu kulokole kale naye nga ffe kino twakimulemesa kyetugenda okubeera nga tusabira olunaku olwaleero mikisa kya Katonda tukabire Katonda asobole okubeera nga atujja mu patterns ezo za ennyumba mutuva mu byoto ebya families mikwano gyaffe abalungi abatuuliriza mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Emmanuel nkutumiddeko naawe mu linnya erya Mukama ffe tusabe ekyampisi mwenna muli mutya kati katusabe. Kitaffe omulungi era ayinza ebintu byonna twagala okusiima era okugulumiza n'okutendereza mu linnya erya Mukama ffe Yesu Kristo. Mukama otukola bulungi Katonda ffe Taata gw'atwomoka ate n'otuwa amaanyi agoogera okuva ku Mande paka ku Mande. Ndi mukulu kitaffe omulungi omuyinza ebintu byonna. Mukama tukusiima byonna by'otukolera obudde bw'okeesa kitaffe omusana gw'otwakisa enkuba kitaffe gy'otutonyeseza buli ky'otuwa okulya omukka gwe tussa Mukama kitaffe tukwebaza era tusiima Taata tukwebaza olw'abaana baffe naffe omwesigwa nnyini buyinza abagenda okukola ebibuuzo ababali nga bakandidetsi ate n'abo Mukama nga bagenda mu bibiina ebirala kitaffe omwesigwa tukwebaza kubanga ogenda kutukola ebikulu togenda tuswaza genda kuswaza sitaani Katonda ffe Taata n'emizimu gye gyonna Mukama tukuwa ettendo kubanga otuteekako obukuumi abava okukola abagenda okukola abatwala abaana ku masomero abasomesa ababasomesa kitaffe ffenna ababoodaboda kitaffe tubateeka mu mikono gyo tubateeka mu musaayi gwa Yesu. Nsaba Mukama Taata n'oyo ayina obulumi ku kibegabega kye okuva ku mutwe Mukama okukka ku kibegabega mukono ogwa ddyo kitaffe omwesigwa nnyini buyinza ekyo ekibadde kimutawaanya ekyo ekibadde kimukwata ekyo ekibadde kimunyigiriza ag'amaanyi ag'ekizikiza oba stroke Mukama kitaffe bimuwambule omusumule Mukama omwana oyo abeere wa ddembe omwoyo omutukuvu. Tukuwa ettendo kitaffe tukuwa ekitiibwa Mukama amakya ga leero kubanga otusumula kubanga ayi Mukama kitaffe atagwawo tufuna obujulizi Mukama weebale Yesu gwe watujja mu bisenge by'ebyoto ebyabeewo waffe Mukama ebadde bitusibye nga bigamba nti oyo abeede bw'atyo kitaffe nkwebaza kubanga okikoze era otusumula emmeeme zaffe ozizze wogenda oziweera omukisa wogenda ozikulaakulanyiza wogenda ozikolera obulungi naffe Mukama tunakwebaza era tunakutendereza tunagulumiza mu linnya erya Mukama ffe Yesu. Katonda ffe nno Katonda wange Taata tuwamba amaanyi ga Sitaani amaanyi gonna agakwata obwengula emyoyo gyonna egituula ku mpewo emizimu n'emisambwa gyonna ab'amasaza abalangira tubambula mu linnya lya Yesu. Twokya omuddo gwa Katonda mu linnya lya Mukama ffe Yesu buli maanyi ag'ekizikiza ag'amaanyi agayisa ekiro g'abasezi gakufa gagulokosezza ssenyiga gagulokosezza bifuba gagulokosezza ebirwadde ebyenjawulo Mukama kitaffe oyo agenza okukya agenza okuzuukuka ng'alina ekimunyigiriza ng'alina ekyamutuuseeko tukimwambula mu linnya lya Yesu. Oyo aloosa abafu mwabafu temwegatta na balamu mukimanyi ate mwafa dda tubazaayo n'omusaayi gwa Yesu magombe tubazaayo gye mulina okubeera tubasibirayo n'enjegere ezitasibwangako mizimu mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Katonda nnyini buyinza Katonda ow'amaanyi akola ebikulu kitaffe omwesigwa abaloza amalogo amakya ga leero ng'oli agenze mu nnyumba ye ya munne n'agiroga agenze ku dduuka n'aliroga abaloza amakubo kitaffe omwesigwa nnyini buyinza ne bageyambuliramu
olwaliro tubyambula amakubo gonna ennimiro kitaffe faamu buli kyaffe kyonna tukyambula Katonda bakatonda taata magalagi gonna tuwambula Mukama abasizi bayise abalogogi bayise tusobola omusaayi gwa Yesu kunaaza obwengula n'ebifu byonna mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Mukama Katonda nge taata mu ddakiika eno tuggula buli lujja olubadde lweggadde mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Ate ayi Mukama tuggala enzigi zonna eza Sitaani omuli accident omuli okufa zonna tuziggala n'omusaayi gwa Yesu. Oyo abadde aloota abaana be nga bafa emmotoka zibatomedde bagudde mu kinnya oba mwami oba mukyala n'oyo abadde aloota nga bamubba tusazzaamu okufa tusazzaamu obwavu tusazzaamu buli lukula Sitaani lwonna lwabadde ateesa mu linnya lya Mukama ffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mukama Katonda omuliro kitaffe tugusumulula olwaleero oyo kyemisota olwaleero oyo kyemizimu gy'abannabbi bulimba olwaleero oyo kyemizimu gyonna egitunafuya olwaleero oyo kyemizimu gyonna egitulemesa n'omuliro gwo mu linnya erya Yesu. Era nsaba omwoyo w'ekitiibwa omwoyo omutukuvu omaamire emmeeme zaffe omaamire emyoyo gyaffe omaamire emibiri gyaffe otukoze byoyagala tukole ku lw'ekigambo kyo ku lw'erinnya lyo ku lw'okuteesaako ku lw'okwagalako mu linnya lya Mukama ffe Yesu tufune ebirungi. Weebale Yesu kubanga okikoze weebale Mukama mu linnya erya Mukama ffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu ne tugamba nti amiina amiina nnyo mu linnya erya Mukama ffe Yesu. Kati mikwano gyaffe abalungi abatuuliza kyetugenda okukwatako olunaku olwaleero tugendeko mu kitabo ekya Yokaana essula 8 olunyiri luno. Mikwano gyaffe abalungi abatuuliza lukulu nnyo Yesu lwe yayogera agamba atya Yokaana 8 olunyiri lwa 3 paka 32 ab'emikwano ayogera bw'ati Yokaana 8 olunyiriri olwa 3 mikwano abalungi abatuuliriza paka ku lwa 32 agamba bw'ati Yokaana 8 olunyiriri lwa 3 sole badde ngenze walala ate Yokaana 8 olunyiriri lwa 3 Jesus Yokaana 8 agamba olunyiriri lwa 3 nti awo Yesu n'agamba Abayudaaya abaali bamukkiriza nti bwe munaanywera mu kigambo kyange nga muli bayigirizwa bange ddala era mulitegeera amazima n'amazima galibafuula ab'eddembe. Yesu wano yayogera n'abayigirizwa be n'abagamba nti tunywerera mu kigambo tugenda kubeera bayigirizwa be ddala era bwe tumanya amazima gatusumulula. Mikwano gyaffe bulungi abatuuliriza waliwo amazima gatulina okubeera nga mikwano gyaffe buli kaseera tugamanya era twebaza Mukama kubanga atuma omwoyo we n'abeerako byatubikkulira n'abeerako byayogera naffe okusobola okubeera nga tumanya amazima ate tuve mu busibe obutawanya obulamu bwaffe obutawanya emmeeme zaffe. Mikwano gyaffe abalungi abatuuza kati Yesu ye yabagamba ekigambo kino n'aga nti bana bwe munywera mu kigambo kyange mugenda kubeera bayigirizwa bange mu kigambo kino mugenda kuvaamu ate abanayigiriza abalala era mu kyo omunaabeera abayigirizwa ate mugenda kutegeera mu kumanya amazima gabasumule. Kati mikwano gyaffe abulungi abatuuliza amazima g'ekigambo kya Katonda gasumulula mu linnya erya Mukama ffe Yesu. Kati bwe tugenda mu kitabo eky'ebikola by'abatume essula 7 ebikola by'abatume ba Apostles chapter 7 mikwano gyaffe abalungi abatuuliriza gye tugenzeeko kaakati ayogera atya agamba nti Katonda ebikola by'abatume oba Apostles chapter 7 nti kabona asinga obukulu n'ayogera nti ebyo bwe biri bwe bityo
Stefano n'agamba nti abasajja abooluganda era bassebo muwulire Katonda w'ekitiibwa eyalabikira jjajjaffe Ibulayimu ng'ali e Mesopotamia nga tannabeera Kalaani nti jjajjaffe Ibulayimu wano mikwano gyaffe Stefano yali abuuli ayogera ng'alina baayagala okukakasa bano abakabona abakulu nga boolabye n'abaga nti bannange kambabuulira abakulu abooluganda bakabona Katonda jjajjaffe Ibulayimu Katonda yamulabikira nga tannaba kugenda Kalaani ne kitaawo gye yafiira yamulabikira e Mesopotamia ogwo gwali mulundi gusooka Katonda okulabikira Ibulayimu yamulabikira wa Mesopotamia. Kati bwe tugenda mu maaso olunyiri lwa kusatu n'amugamba nti va mu nsi yannyo ne mu kika kyo ogende mu nsi gye ndikulaga. Can you imagine? Wano Mukama Katonda yalabikira Ibulayimu nga tannaba genda Kalaani kubanga Kalaani gye yagenda ne kitaawe kuba Mukama yali agambye taata wa Ibulayimu gwe bayita Teera agende Kanani. Obusibe obwali ku musajja ono Teera taata wa Ibulayimu ate nga buli ne ku mutabani we mikwano gyange baasibira Kalaani era omusajja ono Kalaani gye yafiira ayinza okuba yafa nga n'emyaka Katonda gye yali ateesezza teginnaba kutuuka kubanga waaliwo ekyali kyamusibye nga kimuteekerako ekkomo ng'abeera mu saaku. Ensonga lwaki olwali tugenda kusaba Mukama atujje mu byoto by'ennyumba z'abakitaffe oba bannyaffe awamu ne bajjajjaffe ku sayidi ya maamawo ne sayidi ya taatawo kubanga omusajja ono Ibulayimu jjajjaffe Mukama Katonda yayogera naye e Mesopotamia ng'ali ne kitaawe n'amugamba agende ng'amugamba ave mu nsi ya kitaawe awali ennyumba ya kitaawe n'ekika kye naye ekyewuunyisa baagenda Kalaani. Naye wano ku lunya olwokusatu Mukama agamba Abulaamu nti va mu nsi yannyo era ne mu kika kyo ogende mu nsi gye nkulaga. Awo n'ava mu nsi y'Abakaludaayo olwokuna n'abeera mu Kalaani. Omuwulire n'abeera mu Kalaani okuva mu nnyumba ne kitaawe bwe yamala okufa n'amugjayo n'amuleeta mu nsi eno mwe tutudde mmwe kaakano. Kati mikwano gyaffe abalungi abatuuza oluusi we wabeerawo obusibe buli ku bulamu bwaffe Katonda oluusi ne pulaani ze oba ne byeyateesa oluusi biremererwa birwanyisibwa kubanga wano tulaba nga Ibulayimu singa Katonda bwe yayogera naye ng'ali e Mesopotamia tebaagenda Kalaani kubanga kitaawe yali Mukama amugambe genda Kanani. Naye era olw'okuba yali ne kitaawe yali akyalina ebikyamusibye by'ennyumba ya kitaawe yasigala bagenze Kanani ne kitaawe gy'afiira n'alasobola kutuuka Kanani. Kaakati wano Mukama olunyiri lwa kusatu tulaba nga amugamba nti va mu nsi yannyo awali ekika kyo ogende mu nsi gye ndikulaga. Naye kakati bwe tugenda mikwano gyaffe bulungi abatuuza mu lubereberye essula 12 kati watubadde mu ndagaano mpya naye mu lubereberye 12 Mukama wano agamba Ibulayimu oba Abulaamu kuba yali tannaba kufuuka Ibulayimu amugamba atya? Amugamba nti awo Mukama n'agamba Ibulaamu nti va mu nsi yannyo era n'awali ekika kyo
n'ennyumba ya kitaawo oyingire mu nsi gye ndikulaga, nange ndigifuula, nange ndikufuula eggwanga eddene, era naakuwanga omukisa, era naakuzanga erinnya lyo, era obeere mukisa, nange naabawanga omukisa abanakusabiranga ggwe omukisa, n'oyo anakolimiranga nze naamukolimiranga, era ne muggwe ebika byonna eby'omu nsi biriweewo omukisa. Mukama yalina pulaani ku Abulamu, ku Ibulayimu, naye nga wakyaliwo ebimulemesa, kubanga tulabye yayogera naye ng'ali mu Mesopotamiya, ate ne tulaba nga bali Kalaani. Kati Katonda era akomawo, kubanga yali amwagala nga ffe bw'atwagala. Kyova olaba oluusi ekigambo Mukama addiŋŋanya ekigambo ng'ayagala, kubanga okukkiriza kuva mu kuwulira, ng'ayagala mpulire, ng'ayagala ntegere nsobole okuva mu mbeera esibye obulamu bwange. Ibulayimu wano bwetuddako emabega, taata we yafiira Kalani. Bw'oba osobye olunyiriri okuva ku lunyiriri lwa 26 okutuusiza ddala ku lunyiriri olwa 32 mu lubereberye 11. Kaakati awo kitaawe yafiira, Mukama ate wasanga Ibulayimu mu lubereberye 12 amugamba nti va, njagala kufuula gwanga ddene, njagala kufuula mukisa, njagala kufuula w'amaanyi, njagala kufuula omukazi atali wa bulijjo, omusajja atali wa bulijjo, naye kyenkusaba njagala ove awali ebyoto byo, ove mu nnyumba ya kitaawo omuli ebyoto bye baakuma. Ebyo ebyoto naawe ekiseera kituuka n'obiseesaamu, ng'obiseesaamu otya, waliwo oluusi ebikujjira n'obikola ate nga tewali bikoze, naye olw'okuba okyabirimu obeera ne force eri ekkozesa ky'otaalikoze. Pawulo kyeyagaanaga nti banna waliwo kyemba saagala kukola, naye ate kyesaagala kukola kyenkola. Waliwo kyemba nkyawa, naye ate kyenkyawa ate kyenkola, kubanga waliwo ekyali kimusindiikiriza, waliwo ekyali kimusika okumuzza eno gye bakolera ebikyamu. Kati mikwano gyaffe bulungi abatuwuliriza, amakyaga tugenda kusaba essaala omugambe Mukama nga bwe wajja jjajjange Abulahamu mu nsi y'ewaabwe, mu kika kye ne mu nnyumba ya kitaawe, nange olwaleero Mukama Katonda nkusaba onzijje mu kyoto ky'ennyumba y'ewaffe. Eki kibadde kitawaanya obulamu bwange, kinnemesa, oluusi kinziza mu bintu byenvaamu, nenkyenenya leero ate nkya nenkiddiŋŋana. Kati mikwano gyaffe abulungi abatuuza wano, tulaba Ibulayimu nga Katonda ayina kye yali ayagala omufuula, era nga bwe tulabye ayagala kumuwa mukisa, ayagala kuzza linnya lye, ayagala kumufuula nga ensi yonna, ebika byonna eby'ensi biweerwamu ye omukisa. Kati nga bwe kiri, naawe oyinza okuba nga bw'oli, nga nange bwendi nga Katonda ayagala anfuule omukisa, ensi ebika byonna eby'oku nsi biweerwa omukisa mu nze, naye nga wakyaliwo awensibidde, wakyaliwo wenkwatiddwa. Kati mikwano gyaffe bwe tugenda okusaba okuyita mu musaayi gwa Yesu Kristo, mugambe Mukama nsaba emmeeme yange ogijje mu kyoto ky'ennyumba ya kitange, onzijje Mukama mu kyoto ekyo ekibadde kinnemesa. Tekyagala nfumbirwe, tekyagala mpase, tekyagala nzaale, ne bwe nfumbirwa kigamba nti oyina okubeera lwakiri ng'obeera linga nakiyombekedde, oyina okubeera ne bw'osoma nti ayina okubeera nkale ng'asomye naye nga tewali mulimu, oba bw'aba afuna omulimu afuna emirimu gino egiringa egy'obuddu, naye ate nga yasoma ne PhD agirina. Kati mikwano gyaffe bulungi abatuuza, tugenda kubeera nga tusaba essaala Mukama atuggyeyo, kubanga mikwano gyaffe tulaba omusajja ono Ibulayimu, osanga emyaka gino gye yalimu 75 Katonda yali yateesa dda, kubanga we tumulabidde Mesopotamiya ayinza okuba alina emyaka 40, naye kikyatwala olw'okuba waliwo ebyoto ebisiikiriza, ebyoto ebivaako ebiruuto oluusi ebituze emabega,
kubanga mulimu oluusi ebimu ng'ebirooto ebijja bw'obanga tokikemye mikwano gyaffe abalungi abatuwuliriza nga kiba kigenda kwetoolooza atodde gy'ova kyova olaba ebirooto ebimu tulina okubeera nga tuli sensitive ku birooto dreams zeŋŋamba mikwano gyaffe abalungi abatuwuliriza kubanga oyinza okiroota nga kirina kyekigamba naye ate nga kigenda kuzza mabega kati wano mukama agamba Abulaamu lwaki amulemeraku abalabidde Mesopotamiya baabo bazze Kalani kitaawe gy'afiiridde kati ataddamu n'amugamba nti Abulaamu va kubanga tulaba Abulaamu oba Ibulayimu kakati ayinza okuba nga kubanga ensi eno wali yamugamba ng'ali Mesopotamiya nitulaba ng'ali Kalani kati amugamba ave kitegeeze ensi mu nsi ey'omwoyo ensi ya mwoyo n'ekika kya mwoyo n'ennyumba ya mwoyo kati kyova olaba bw'oba weebase bw'oloota ngoze wammwe mu kyalo ngoze mu nnyumba mu nnyumba oluusi teri nawo naye nga wemwabeeranga omuzze kati mikwano gyaffe bulungi abatuwuliriza waliwo ebyoto eby'omwoyo ennyumba ez'omwoyo mikwano gyaffe bulungi abatuwuliriza ze tulina okutulukamu emyoyo gyaffe n'emmeeme zaffe sobole okubeera nga zeegazaanya mu nsi Katonda mwaziteeka mwazirina okulaakulanira gamba nti aleluya mu linnya erya Mukama waffe Yesu ndi mikwano gyaffe wano naffe tugenda okusaba tumugamba Mukama okuyita mu ndagaano y'omusaayi gwo nange olwaleero nkwegayiridde nsaba onzije mu kyoto ekyennyumba oba ekyekika kya kitange onzijeyo mu linnya erya Mukama waffe Yesu osabe bamalayika osabe omusaayi gwa Yesu omugambe Mukama kyonna kyekyetaagisa nze okulaba njagala kulaba nga nvuddeyo nga nfuuka ekyo abewaffe kibatafuukanga nga nfuuka ekyo kinakuweesa ekitiibwa nga nze mu linnya erya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu kubanga mikwano gyaffe bulungi abatuuza bw'obanga tuvudde bw'obadde awo emyoyo mibi omizimu gyateeka emmeeme eyo kizibu okufuuka Katonda kyeyateesa obeerako ekkomo kubanga kyovula mulimu abamu oloota nte oloota mbwa oloota misota ng'abo bwe bakukuuma okulemesa mikwano gyaffe okubeerako woogenda oluusi oloota ng'oli mu kiyumba oba mu kkomera kati mikwano gyaffe bulungi tugenda kusaba olwaleero omugambe Mukama nkwegayiridde nsaba onsumulule mu linnya erya Mukama waffe Yesu lwaki wano Mukama Ibulayimu amugamba ave mu kika kye ave mu nnyumba ya kitaawe ave mu nsi ye waabwe bwe tugenda mu kitabo kya Yoswa essula 24 Joshua chapter 24 Mukama yatunulira Katonda alina amaanyi naye agenda okutunulira nga Ibulayimu ye ayinza obutaba n'amaanyi era nga tagalina kubanga emyaka 75 ng'okyali ku luggya lwa kitaawo kiba kizibu kati Mukama Katonda ayina okumugjayo kati naawe mikwano gyaffe Katonda ayina w'ayina okujja awakujje ate akusimbe mikwano gyaffe abulungi abatuuza bw'osobola okuwangulira kale nze kinsaba olunaku olwaleero Mukama Katonda akitukolere mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omwana noonya Joshua mikwano gyaffe abalungi abatuwuliriza essula 24 olunyiriri olusooka mikwano gyaffe abalungi tusome tulabe Mukama lwaki yali alwana omusajja ono n'ayogera naye mu Mesopotamiya oyo Kalani nga Ibulayimu alemeddeyo bwe tugenda wano mu Yoswa essula 24 Yoswa n'akuŋŋaanyiza ebika byonna ebya Isirayiri mu Sekemu n'ayita abakadde ba Isirayiri n'emitwe gyabwe n'abalamuzi baabwe n'abaami baabwe ne beeraga mu maaso ga Katonda
Yoswa n'agamba abantu bonna nti Mukama Katonda wa Isirayiri bw'ayogera bw'ati nti bajjajjammwe baabeera mu biro ebyedda emitala w'omugga. Teera kitaawe wa Ibulayimu era kitaawe wa Nakoli ne baweereza bakatonda abalala, ne batwala bajjajjammwe Ibulayimu n'entwala jjajjammwe Ibulayimu n'entwala jjajjammwe Ibulayimu ne mujja emitala w'omugga ne muleeta mu nsi yonna eya Kanani, n'enjogera ezzadde lye ne muwa Isaaka. Kati olaba mikwano gyaffe wali tutulabye nti Ibulayimu Katonda yamujja mu mabbali g'emigga, yamujja mu migga. Kati ekitegeeza wano kubanga mbo tulaba wano Yoswa bw'agambye nti nalunyiri lwakomeka n'agamba nti Yoswa n'agamba abantu bonna nti Mukama Katonda wa Isirayiri bw'ayogera bw'ati nti bajjajjammwe baabeera mu bifo ebyedda emitala w'omugga. Wano ne baweereza bakatonda abalala. Kati mikwano gyaffe bulungi abatuwuliriza, Mukama yali ayagala Ibulayimu ave mu kifo wawe we baweereza bakatonda abalala nga tekijja kumuweesa kitiibwa, nga Ibulayimu akyali mu kifo baweereza bikatonda ebirala. Kyovula mikwano gyaffe mulimu ebintu ebimu nga Mukama Katonda tajja kufuula kyayagala kufuula nga tewali bimaze kumenyebwa, nga tewali bimaze kusuulibwa. Oyinza okuba walokoka naye era ng'okyalina kyolina, okyalina ekyoto kyolemeddeko. Kati Ibulayimu wano Mukama amujja atulabyoza wano mukyayo nti yamujja mu mabbali g'omugga bajjajjaabe wamu ne Teera gye baasinzanga bakatonda abalala. Ekitegeeza kino kyekyali ekyoto eky'ennyumba y'Abayibulaamu oba Ibulayimu, kubanga wano tulaba nti bajjajja Teera ne bajjajja ba Ibulayimu gye baasinzizanga ekintu kyali kya mulembe na mirembe. Kati ffe twebaza Mukama ebyo eby'emirembe n'emirembe waliwo gwe bayita omusaayi gwa Yesu gw'ogutalemererwa bya mirembe. Bw'ogenda okozesa obyenenye ebyo eby'emirembe ebyabajjajja ebyabataata mugamba Mukama nze olwaleero okuyita musaayi gwo nga bwe neenenyezza olw'okusamira kwaffe olwa bikatonda bye twaweereza. Mukama nsaba olwaleero nze emmeeme yange gijjeyo onsumulwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu, kubanga wali tebatulaze nti Ibulayimu okola Bayibuli y'amaanyi nnyo, Katonda w'amaanyi, ndi tatulaze wali nga bagamba tamugambe nti va ku migga. Naye ate wano Yoswa akijjayo mu bulambulukufu. Ate wano tulaba nga wano tulaba ebika, tulaba abakulu ab'ennyumba, tulaba abalamuzi. Mikwano gyaffe oyinza okubeera nga ku kyoto ekyo ekyennyumba y'ewammwe wakyaliwo emizimu emiramuzi gye giramula, gigamba nti wano mu famire twali tulina kusinza musota guno, giyimirira ssebo mu kooti yagyo. Ngigamba nti gundi bamutuuma erinnya lyakubeera nga yalabirira ebyoto bino, yabitendererezaamu, ono yabireetera saddaaka. Yensonga lwaki twamutuuma erinnya lino, kubanga kyewunyisa bwe osomye Yoswa eno olaba kino okikuwa okubikulwa, kubanga yagamba abakulu bonna ab'ennyumba balangira, abakulu b'emitwe, naga nti bannange bajjajjaffe, kubanga ne Yoswa naye yalimu, bajjajjaffe baasinzizanga ku mugga ne jjajjaffe ne Teera kitaawe wa Ibulayimu, naye Katonda gye yamujja. Ekitegeeza emmeeme ya Ibulayimu ekyoto gye yalimu kyali kya mugga. Kati Mukama Katonda alwana ng'amugamba nti vaayo mu nsi y'ewammwe, mu kika ky'ewammwe, ennyumba ya kitaawo, nze nkuteeke bwe naakuweera omukisa. Buli kintu kyonna ne bwe mba ngenda kikola kijja kukulukuta bukulukusi,
kati nze njagala nkuteeke wootakulukute woota ebibyo bitagendere nsobole okubulesinga era wantulabye nti oluvannyuma Ibulayimu Katonda yamwaza n'amuwa omwana Isaaka oluvannyuma lw'okuva kati mikwano gyaffe bulungi abatuuliza mu byoto bino byenjogerako ebyennyumba zaffe zetwalimu waliwo kyotosobola kukwatako waliwo essanyu lyotosobola kufuna ng'oli mufumbo naye essanyu nga teriliiwo ng'olina emirimu naye nga era n'emirimu obeera mbulamu bwakusagolinga sente ozifuna nga nyingi naye era ne bwokebera olabe byozikozeemu nga tobiraga nga tebirabika kubanga waliwo amaanyi agakulemesa okubeera n'omukisa waliwo amaanyi agakulemesa erinnya ly'okuzibwa ne bwolwana bagamba nange munzijukireko nange mbayambye temulaba temunzijukira ne bwonkolera famire yewammwe ebirungi tebakujjukira wali obaddekaawo n'ogenda ngoli kangeze ng'olina nga gwe wa maama we ebintu ebirungi oba omuntu yenna ebintu ebirungi ebyebbeeyi buli kintu kyonna naye ante atamuwana kantu amutwalidde kakoota ka sukaali oyo gwayogerako ya naye gundi yabadde wayandetedde omuti gwa sabbuuni naye nga gw'oleese buli kintu kyonna ngoye oleese buli kintu osasula amalwaliro kati mikwano gyaffe abalungi abatuuliza tugenda kusaba tumugambe Mukama tusaba otujje mu byoto by'ennyumba z'ewaffe mu linnya lya Mukama Yesu Mukama yeebazibwe kati nga tugenda okumaliriza waliwo wano omusajja ankwatako tugende ndowooza mu lubereberye omusajja ono yankwatako nnyo lubereberye ana lubereberye ana mukaaga lubereberye ana mukaaga kino kyennyamiza omusajja ow'amaanyi omusajja ng'ali mu ofiisi y'amaanyi akola statement 1 atuuka n'okuzaala omwana n'amubbulamu erinnya kitegeeza omwana teyali wakuzannya yava wala lubereberye 46 kama yeebazibwe lubereberye tugende ku yana mwemu lugi lwa 5 anamwemu mukaaga tugireke haleluya 5 kutandike ku lwa 5 tutandike ku abaana babiri ne bazaalibwa mu nnyumba lubereberye 4 lugi lwa 5 abaana babiri ne bazaalibwa mu nnyumba ne bazaalibwa Yusufu omwaka ogw'enjala nga tegunnatuuka Asenansi omwana wa Potifari kabona we Oni bwe yamuzaalira Yusufu n'atuuma omubereberye erinnya Manase nti kubanga Katonda neerabizza okutegana kw'ennyumba ya kitange yonna Mukama yeebazibwe oyinza okubeera mikwano gyaffe ng'olina position nene naye ng'ebintu era tebyekola nga bw'oyagala nga ssente ozifuna watandika ennyumba wali badde wagiyingira dda naye nga waliwo buli kaseera kino kyekwata olina ebintu naabyogezaako kubanga kaniye imagine omusajja prime minister wa Misiri obugagga bwonna bwali mu Misiri gwe kubanga bw'osinza Yusufu byeyasolooza amataka ge baafuna biseera ebyo ebyenjala byali biyitirivu ng'omusajja munene nga prime minister mulamba yaddiira kwegamba yakola katikkiro wa Misiri yali mu byenfuna nga yabeera mu services buli kintu kyonna kirina abakuumi abalina
neka niye imagine wano we yazaala omwana yazaala abaana babiri ate era oyinza okwekanga nga Yusufu omusajja ono omukyala ono gwe yazaala musigo yali ayagala kubanga yali muwala wa Potiferi ate nga onazaala yoli yamuwaayiriza nti omusajja abadde ankudde nebamuteekesa mukomera kati tulaba wano nti bwe yamala okuzaala omwana ow'olubereberye n'amutuuma erinnya Manase kubanga yamwerabiza okutegana kw'ennyumba ya kitaawe. Mwanyinase gy'olinga obadde otegana, gy'olinga obadde otegana tofuna kwegamba tulifuna kaawo kaseera ganti nange tulina okwebaza Katonda ebiseera byonna naye kuga naawe n'owulira nti Katonda wange kwegamba n'owulira waliwo ekiseera kyosobola otuuka n'owulira nga kwegamba ofunye okuwummula. Mulimu abantu ababonga obulamu tetulina kufuna kuwummula naye ng'ebitulemesa bino ebyoto by'ennyumba z'ewaffe tekikuganya kuwummula. Lwaki kigamba nti kale beera ku nsi paka lw'oligenda naye nga era obulamu otambulire mu bwakustragolinga newankubadde olina ssente. Katulaba wano Yusufu ng'omusajja agamba nti bannange natuuma omwana Manase erinnya kubanga yanneerabiza okutegana kw'ennyumba ya kitange. Mikwano gyaffe olwaleero mu linnya lya Mukama waffe Mukama atusumule emmeme zaffe azijje mu byoto bino, azijje mu nnyumba z'ebyoto by'abewaffe naffe atuggyeko tubeeko bye tutuuma amannya. Obeeko ekintu naddala naawe nga ogenda kituuma erinnya naye nga ekyo kijjukizo okuva mu kutegana kw'abeewammwe. Kanduddemu olunyiri luno oyinza okuba gwe tonaba kulufuna bulungi. Yusufu n'atuuma omubereberye erinnya Manase nti kubanga Katonda neerabizza okutegana kwange n'ennyumba ya kitange yonna. Kati ekyali kireetera Yusufu kutegana kya nnyumba ya kitaawe, ekyali kimuleetera ebizibu wadde ya nnyumba ya kitaawe newankubadde yali mukulu. Kati afunye omwana amutumye erinnya Manase. Manase kitegeeza aneerabiza okutegana. Mikwano gyaffe Mukama naffe emmeme zaffe azisumule atwerabiza okutegana kw'abeewaffe. Mikwano gyaffe atwerabiza wabeewo ebintu byatwerabiza, akwerabiza ebirooto by'abafu, akwerabiza Kawuula. Kawuula ajja n'akuweweeta. Mulimu abamu Kawuula wa bisolo, mulimu abamu Kawuula wa musota. Oga kino ndikivaamu ddi. Abamu kijja nga tokiraba tokiwulira, kijja buzi tokiraba nti oba musajja baki nigwe okiwulira okifiiringa bufiirinzi nekikola ebyakyo. Mukama waliwo byayina otwawukanyaako mu linnya lya Mukama waffe. Ogenda kusaba gamba Mukama ku lw'endagaano y'omusaayi gwe Yesu nsaba onsumule mu byoto by'abeewaffe eby'ennyumba, onsumule Mukama omponye okutegana. Mikwano gyaffe abulungi abatuwuliriza, kani imagine omusajja Prime Minister mulamba alabika n'okuzaalako tekwali kwangu, yategana bwe yamuzaala aga nti ekyo Manase kirabika omukyala embuto zaavangamu, kirabika naye yalina ebimutawaanya newankubadde yali munene. Ojjukira omusajja gwe bayita Namani yali mukulu, Mukama yamuwa okuwangula kwonna naye ng'alina ebigenge. Kati leero Mukama tugenda kumusaba tumugambe Mukama ab'emikwano booteeka muto ku ttaka, gambe Mukama nsaba onyambe ku lw'omusaayi gwo guno ogwangula okuva mu kika, gungule mu byoto by'ennyumba z'abeewaffe omuli okutegana. Ofumbirwa mizimu negigamba tojja kubeera na bbaawo, ofumbe negigamba tojja kulera ku mwana wa buwala wa bulenzi, okuggyako ng'ozeeyo mu bigali. Kale ofumbirwa naye omwami asigale ng'anywa omwenge, akomawo ng'atamidde ate oluusi gw'ogumugulira.
mufumbe ngandi kakati bawo alina okubeera nga ate awusigaalo ng'akalina wali ebbali kati mikwano gyaffe tugenda kusaba mu linnya erya Mukama Feso mugambe Mukama ku mulundi guno nkusaba nange onsumulula okuva mu byoto by'ennyumba z'abewaffe ebyekika onsobole nange okumpumuza oneerabiza okutegana okwabewaffe mu linnya erya Mukama Feso kati mikwano gyaffe abulungi batuwiza bwetugenda okusaba Bayibuli egamba etya egamba Petero nti twagulibwa na feza na zaabu ebigwawo katusomewo nga tugenda mu birango tetwagulibwa na feza na zaabu ebigwawo olw'empisa z'abajjajjaffe naye twagulibwa ku lw'omusindo n'omusaayi gw'omwana gw'endiga gambe Mukama nange gungule mu mpisa z'abewaffe omuli okutegana okwo agamba atya nti mumanyi nga temuhagulibwa na bintu bigwawo feza oba zaabu ez'empisa zammwe ezitaliimwe zaweebwa bajjajjammwe ne mwawabula n'olw'omusaayi gw'omuwendo mungi ogw'omwana gw'endiga ogutaliiko bulema newankubadde ebbala ye Kristo Yesu katugenda musaba olwaleero atusumule mu linnya erya Mukama Feso mikwano gyaffe tugenda kuwummulamu olwaleero tugenda kuwummulamu kakati tugendeko mu birango naye tugenda kukomawo eddakiika nga 5 mu linnya erya Mukama Feso tuyingire mu kusaba tukabire Katonda Mukama akumpeera omukisa toweebaka genda tambulamu awo nnyo ku mazzi mu linnya erya Mukama Feso katukomewo TV, now and forever. Obuziba bw'okumanya tebupimika so nga tekoseya nyamukaaga ekirambika lwatu nti abantu bange bazikiridde olw'okubula okumanya. Twegatteko ku program essamba ly'omumanyi ng'abamanyi ab'enjawulo batutwala mu buziba bw'ebyo ebitwetooloddera ebitukwatako omuli ebyobulamu. Emigaso gy'amannyo g'omu kamwa mingi gyonna ogimanyi? Biki ebyetaagisa mu kuzimba kwa buli lwa mukaaga okuva ku ssaawa 2 okutuuka 4 ez'ekiro tuyige tukulaakulane tutuukirire mu Katonda nange Samali Linda Babirye wano ku Eternal Life TV. Omutima gw'omutegeevu gufuna okumanya n'okutukwaba amagezi kunoonya okumanya. Zuukuka naffe omusana gwo gwake wano mu program Emunyenye y'enkya. Tosubwa ebinnonogo bingi omuli ekyawandiikibwa ky'olunaku akalowoozo k'olunaku n'emiramwa mingi egigenda okyusa obulamu bwo. Ag'omu mpapula ag'omu butale embeera y'obudde n'ebyokuyiga bingi nnyo. Nange Samali Linda Babirye ne Godwin Muhumuza buli lwa bbalaza okutuuka olwokutaano ssaawa 12 paka 2 ez'okumakya. Tandika olunaku lwo ne program Emunyenye y'enkya wano ku Eternal Life TV. Musumba, omwami wange amaze ebbanga ddene nga mwenzi. Ngezezzaako okumusabira naye nga takyuka. Ebirowoozo ebibi nga binnemeddemu. Nkoze ntya? Kiva ku ki omuntu okusaba n'okusiiba n'atasumululwa? Ebyo bye bimu ku bibuuzo by'obeera weebuuza nga weetaaga okuddibwamu osobole okuyimirira mu lugendo lwo olw'obulokozi.
twegatteko mu program olujjuliro buli lwa Sande okuva ku ssaawa 2 paka 4 ez'ekiro. Eternal Life TV, now and forever. Mikwana balungi abatuliriza mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo, tubalamusizaako ate nate mu linnya erya Mukama waffe. Tukomyewo nga tugenda mu dakiika zaffe ez'okusaba, nkujjukiza nti olunaku lwali lwakubiri ennaku z'omwezi 14 mwezi gwa 10 2025 era ng'essaawa ziri 11:02. Mikwano gyaffe abalungi abatuliza wasuza otya era osiibye otya mwenna abali ku Eternal Life TV n'emikutu gyonna, ate mikwano gyaffe abalungi abatuliza naawe ali ku MCF Radio okola kyamaanyi kya Ttendo Musumba Tom akwagala nnyo wamu ne Mama Jesse Mugerwa mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Kati waliwo ekirango kino mikwano gyaffe nti waliwo abafere abayita mu mayengo aga radio yaffe nti bakola bye bakola si byaffe nga MCF Radio era tetubivunaanyizibwako. Byonna bakola abafere bamanyibwako babeera beba Alpha Microfinance, simanye Easy Loan Uganda, nange byegendeza abafere abo era nsonga eno yakwasibwa ekitongole ky'ebyonna ekikola ku byempuliziganya. Nkwano gyeffe abalungi abatuuliza okulaba nga abafere bano bawambibwa bakwatibwa era gwakolagana nabo okolagana nabo ku lulu. Nkwano gyaffe teri sente zisabirwa oba teri sente na kitongole kyonna wano ku MCF Radio ba Eternal Life TV ba mu International Fellowship. Nkwano gyaffe bikwatagana ku sente zituba tuwaayo za kimu kya 10 kiweebwayo nsigo wali tuziweerayo ku namba ezimanyiddwa. Mikwano gyaffe abalungi abatuwuliriza akatokeriza bafere kulimba tulebe mutundu esimanya biki mu linnya erya Yesu Kristo. Ab'emikwano amina. Kati mikwano gyaffe tugenda mu kitabo ekiyitibwa Revelation chapter 5. Bayibuli egane bayimba oluyimba olujja ne baga nti osaanidde okutoola ekitabo n'okuwembula obubonero bwakyo kubanga wattibwa n'oyiira Katonda w'omusaayi gwo n'omugulira abantu okuva mu bantu, mu bika, mu ggwanga, mu nnyumba, n'obafuula eri Katonda ffe bakabaka era bakabona nga bafuga ku nsi. Kati Mukama kyatwagaliza ekyo naye tusobola kufuga ng'okyali mu byotuba ennyumba y'ewammwe k'obuyinza buli oyagala okufuluma bwoti ng'emisota givaayo ng'abafu bagolokoka. Kati bino bitulemesa okusoma, bitulemesa okufuna omukisa, bitulemesa okukulaakulana, bireeta ebizibu ebyenjawulo eri obulamu bwaffe. Twetaamu obulokozi naye tugenda kusaba Mukama Katonda agenda kunyamba era agenda kuyamba mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mikwano gyaffe oyinza okuba nga obaddeeyo ekyoto ky'ennyumba ya kitaawo kikyakulemesezza okulukuka era abangi bagamba nti nze nve mu ddiini ya kitange, mu ddiini ya mmange, kaakati nze. Mikwano gyaffe bulungi abatuwuliriza eri byali byabwe kati gwe obulamu bwo olina obutambuza nga ggwe kubanga abamu tebakyaliwo naye era otambula bafa dda naye era wooli era ogusitogolinga gwe wekukola nga obulamu bubeezaawo n'ennyumba yo. Kati olina okwekwatakoyo Katonda omuyinza ebintu byonna okuyita mu kulokoka. Olokoka olwaliro mukwano gwange mu linnya erya Mukama waffe. Soga nti nze nina eddiini yansi manya biki, kkiriza Yesu olokoke omuwa obulamu bwo emmeeme yagenda gituusa wayagala etuuke mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Mukama yeebazibwe. Kati nsaba ng'oyagala kulokoka ddamu essaala eno gamba nti ayi Mukama olwaliro nzikiriza Yesu okubeera Mukama w'obulamu bwange era nsaba Mukama ondokole, teeka obutuukirivu bwo mu mutima gwange
mpe era nsabola okola emmeeme yange njatula nti ndokose sangula amanya ga mu kitabo ky'abafu ogawandiike mu kitabo ky'okubonaabona era ekyaggaye amanya ga mu kitabo ky'abafu ogawandiike mu kitabo eky'abalamu abagenda mu ggulu mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Era nsaba onsonyiwe byonoono okusobya ebibi byonna binaazemu n'omusaayi gwa Yesu. Era nsaba ye Mukama bw'oliba okima abalonde bo nange ontwale embeere mu ggulu naawe obwakabaka bo. Yesu nkwebaza kubanga mpandiikiddwa mu kitabo ky'abalamu nvudde mu kitabo ky'abafu. Weebala okundokola sitaani mwegaanidde ddala era nsaba ku lw'omusaayi gwo onzize mu kyoto eky'ennyumba yewaffe mu linnya erya Yesu. Amiina. Kati mikono gyaffe abulungi abatuuliza mulimu ebintu bino mu nnyumba muno mwe tuva mu byoto byabyo nga mubeeramu obusungu, mubeeramu obwenzi, embala embi. Kati mulimu abamu ng'obadde embala walokoka naye embala yagaana okukyusibwa ne bw'osaba agaana naye mulokole mulokole bannange. Mikono gyaffe byonna biva eno mu byoto by'omu nnyumba era ng'ekyoto obeerako omuliro nga gwaka wano gyaffe nga gwaka biseesebwamu. Kati n'ekyoto ekyo baseesaamu oluusi obusungu ne buvaako, baseesaamu obwenzi n'owulira ng'oyagala ku mukazi oyagala ku musajja n'oyaka era okomekereza weematiza. Katugenda mu kusaba mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Katonda ayina ekisa okuyita musaayi gwe gunaaza ate omusaayi gwe gununula, omusaayi gwe gulokola, gwoba gusunula. Mikono gyaffe abulungi abatuuliza togenda kusigala kyekimu era bw'oba ogenda bw'oba osaba ga Mukama omusaayi gwe gunaaze embala zonna ez'ekyoto ky'abeewaffe mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Emmeeme yange gyejjuguleeyo n'ebyange byonna n'ey'omwami wange n'eya mukyala wange n'abaana baffe n'abazzukulu baffe. Era bw'omala ga Mukama kaakati olwaleero buli ekibadde kinkuumirayo nkikutula nkizikiriza n'ebifo ebyo byonna mbiwako omuliro mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Kitaffe omulungi tuzze mu maaso go Katonda eyakola eggulu n'ensi. Mukama twagala okwebaza kitaffe omulungi ku lw'ekigambo kyo kubanga ekigambo kyo mazima, ekigambo kyo kiramu. Singa Mukama Katonda waffe Taata tuwali tumanyi nti tulina okuva mu byoto ebyo tewali byogedde, tulina okuva mu bifo ebyo tewali byogedde. Kyovaayo Mukama kitaffe wabireeta n'obyogera n'obiteeka mu kigambo kyo tusobole okumanya amazima. Kitaffe atagwa tufuula ab'eddembe naffe tusabe ng'olwaleero Mukama otusumulule. Tukuwa ekitiibwa Katonda ffe, tukuwa ekitiibwa Omwoyo Omutukuvu, tukuwa ekitiibwa Yesu Kristo era tukuddiza ettendo. Katonda kitaffe atagwawo tukuwa ekitiibwa Mukama w'abakama Taata osaanidde ettendo liryo obufuzi amaanyi byonna byebyo. Katonda ffe tewali n'omu akufaanana, tewali n'omu alinga gwe Katonda bakatonda osaanidde Mukama. Kitaffe tunaakusitulanga Mukama gwe omulamu ennaku zonna. Katonda ffe Taata atagwawo gwe Mukama wange amagezi, gwe Katonda ffe Taata kitaffe omwesigwa ataweebwa magezi. Katonda ffe Taata alina okubikulwa kwa buli kintu kyonna. Mukama weemalirira kitaffe mu bwakabaka bwo. Katonda ffe Taata omulungi era ojjudde obulungi obungi Mukama, ekisa ekingi Mukama. Tukweyanziza olwaleero nga ndi ne bannyinaze nga ndi ne baganda bange Mukama abateze ku bukutu guno gwa MCF Radio, abali ku social medias, abali kitaffe omwesigwa nyine buyinza ku Eternal Life TV Mukama. Muze maaso go Katonda ffe, tuzze n'ensonga yaffe yakutusumula kutujja mu byoto by'ennyumba ez'aba kitaffe bamaama baffe Mukama. Katonda bakatonda Taata nffe wamu ne bajjajjaffe ebibadde bitusibye. Tulaba nga Dawudi Katonda bakatonda Taata yayogera n'agamba nti nze nazaalibwa mu kibi ne mu kwonoona mange mwe yanzaalira. Kitegeeza yali agamba nti nze ennyumba gye nazaalibwamu ekyoto kyayo kya kibi era n'okwonoona. Mukama Katonda ffe Taata naffe abamu bwetutubadde tufubye mu bulamu tugezezzaako kitaffe buli kintu kyonna naye nga waliwo ebyagaana. Katuzze eri ggwe Mukama gw'atuma ekigambo kyo tusumula. Naffe omwesigwa nyine buyinza gwe yakuŋŋaanya ekigambo kyo n'omwoyo wo mutukuvu. Taata tuzze ng'ogenda okutuyamba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Katonda bakatonda Taata
tugamba nti ojjudde okusaasira tugamba nti ojjudde ekisa era ayi Mukama kitaffe omwesigwa nga bw'olina okusaasira nga bw'olina ekisa Mukama naffe tusaasira abamu baatwogera mu nnyumba nga baatuteekera mu byoto affe emitego tuffe tuboneebone twenjeere balina bye baakola abamu basamizi be twaleeta baatuteekera mu bitambo naffe omwesigwa nyini buyinza ebyo ebitutawaanya emikisa gyaffe gyonna baagiwamba era baatwambula Mukama Katonda bakatonda tuzze mu maaso go nga tubasonyiwa abamu Mukama wange taata mu famire zaffe bakitaffe baaleeta ba step mother ne bakoleeta buli gasiya w'eddogo naffe omwesigwa nyini buyinza oyo taata yakyusanga abajjajja abakyusanga abakazi baatuleetera ebiteega baatuleetera binnya bingi baatuleetera abachwezi ebyo bitutawaanya kitaffe omwesigwa nyini buyinza nga byabyoto byamu nnyumba zaffe naye olwaleero tuzze mu maaso go Mukama tubasonyiira ddala Mukama n'omulabe babadde akozesa ku birimu gye tukolera gye tuweerereza gye tutambulira Katonda ffe ne twambala obukaawo ne twambala obusungu ne twambala okwejjusa ne twambala okuyomba Mukama tubasonyiye naffe tuzze mu maaso go Mukama Katonda yakola eggulu n'ensi mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda mulamu Mukama nga tusaba kusaasirwa Mukama nga tusaba kusonyibwa Mukama kitaffe ataggwa nyini buyinza obanga twakoonona Mukama twenenya olw'obujembo twakola Katonda bakatonda ne bajjajjaffe ne bakitaffe mukwano gaffe nga tusamirira ebyoto ebyo Mukama bye twateekawo twenenya olw'obujeemu musonyiwayo Mukama kitaffe tetwagonda Mukama kitaffe ataggwa okukkiriza Katonda wa Isirayiri Katonda wa Ibrahim Katonda wa Isaaka bajjajjaffe kitaffe ne tugoberera bajjajja ab'emisota bajjajja ab'empologoma bajjajja ab'ebikazi n'ebisajja ebijja ne byetoleka kitaffe omwesigwa ab'ensozi Katonda bakatonda taata nffe omwesigwa nyini buyinza ab'ebibumbe naye tuzze mu maaso go Mukama sonyiwa saasirayo Mukama kitaffe ataggwawo tulongose Mukama tukwegayidde Katonda ffe nga tusaba okunaazibwa n'omusaayi gwa Yesu ku byoto ebyo eby'ennyumba tubaddemu obwenzi kitaffe obukaba Katonda bakatonda okwaka okutaliiko kkomo abamu tukyanywa omwenge naffe omwesigwa nyini buyinza abamu tukyatambula bubi naye nga tetwagala kutambula bubi naye olw'ebyoto ebyo ebikumibwa kitaffe omwesigwa biriko ne saddaaka nga bitutaataaganya kitaffe omwesigwa bulamu bwaffe buno obw'emirimu obw'obufumbu bulamu bwaffe obw'obulokozi nga butaataaganyiziddwa Mukama kitaffe olw'ebyoto ebyo ebyakumibwa era abizibu obujja taata tuzze mu maaso go tusaasire Katonda ffe nkwatirwa ekisaanire mukyala wange n'abaana baffe Mukama kwatirwa ekisa omukazi oyo ne bbaawe n'abaana baabwe omusajja oyo Mukama n'abaana be ne mukazi we Katonda ffe omuwala oyo Mukama Katonda bakatonda asaba saasira kitaffe ataggwa nyini buyinza tukwegayidde kabaka ngazi n'omusaayi go Mukama twazimba ebyoto mu nnyumba zaffe kitaffe omwesigwa nyini buyinza tetwamanya Mukama katulaba agasota aganene kitaffe omwesigwa nyini buyinza agoya agatuklaiminga tuli bazzukulu baago tuli baana baago kitaffe omwesigwa nyini buyinza tuli baweereza baago agamu gatufuula baddu ffe omwesigwa nyini buyinza agamu gatuleetera okufa Katonda nge taata agamu gatuleetera kitaffe okuvaamu embuto n'obutazaala Mukama abaana ab'obulenzi nga gabasiba abaana ab'obuwala nga gabasiba kitaffe ataggwa nyini buyinza tubadde mu kutegana Mukama abasajja baffe tubategeera kitaffe omwesigwa nyini buyinza ne butulokoka babalwanyisa obulokozi nga balina agootu Katonda bakatonda taata saasirayi Mukama saasira Katonda ffe taata gwe yayambadde Diyoni Mukama n'omugamba nti genda oyo oteme ekyoto ky'ennyumba ya kitaawo Mukama Katonda ffe taata saasira ku lw'ebyoto ebyo ebimu tetubimanyi Mukama naye nga byakolebwa ffe omwesigwa nyini buyinza nga bwe tulabye jjajjaffe Ibulayimu tibajjajja be bonna kitaffe ataggwa nyini buyinza baasamiriranga Katonda bakatonda taata ku mabbali g'ennyanja ku mabbali g'omugga Mukama naffe taata twagendanga ku nsozi naffe tetwamanyira kumanya twagendanga ku bitooke twagendanga ku miti emikokoowe emituba naffe omwesigwa nyini buyinza twagendanga ku mayinja amanene Katonda bakatonda taata tulina ebifo bye twagendangako nga n'emisuta Mukama gitweyoleka
empologoma zitweyoleka kitaffe omwesigwa nyir'obuyinza ng'abafu katonda bakatonda taata kitaffe atagoba tugira naye olwaleero mukama tuzze mu maaso go taata ku lw'abaana bano ku lwange taata ffe omwesigwa nyir'obuyinza nanza n'omusaayi gwo mukama buli kusobya kwonna nanza n'omusaayi gwo kitaffe atagwawo buli kibi kyonna buli kwonoona kwonna mukama kitaffe bituladdeko ebikolimu okutawaana mu eriya zonna za mirimu za kusoma kw'abaana baffe za ku mirimu za bufumbo za kuzaala buli eriya yonna nga tutawaana ffe olw'ebyoto ebyo mukama ebyakuma ebyennyumba ebitayagala abantu genda mu maaso kuwangaala kubeera mu bulamu bulungi katonda ffe kubanga twali twabuwaayo ebyo bye twasamirira yesu tukogola omusaayi gwo okunaaza yogera mukama omusaayi gwa yesu kristo gutunaaze mukama wange wabaddewo ekyoto ekyennyumba kyagala kusula mwami wange eddalu wabaddewo ekyoto ekyennyumba kitaffe atagwawo kyekiralusa omwami wange kyekiralusa abaana baffe nga tubona bakatonda taata ng'emisambwa gigamba mwatusamirira kakati mutuvaako mwatu wange embuzi mwatu wange ente tuwanyanga omusaayi omwezi tuwanyanga omusaayi omwaka mwatukoleranga ebijjulo by'abafu kitaffe omwesigwa nyir'obuyinza ffe tutyakola kubanga twalokoka tuzze maaso go katonda ffe saasirayi mukama saasirayi katonda ku lwabo abakyabikola naye nga bawaayo n'amannya gaffe mukama taata bawaayo amannya g'abaana baffe mukama taata bawaayo emirimu gyaffe taata nkwegadde mukama wange naaza n'omusaayi gwo mukama nkwegadde katonda bakatonda tusonyiwa ebyoto by'ennyumba z'abakitaffe emisaa gye twayirako ebyoto by'ennyumba z'abajjajjaffe ffe mukama ffe omwesigwa nyir'obuyinza obwenzi bwonna obwakolebwako katonda bakatonda saddaaka zonna ezakolebwako ebigambo byonna ebyalamirizibwa nga ffe omwesigwa nyir'obuyinza nga tuwaayo emmeeme zaffe eri emisota eri emizimu tuwaayo emmeeme zaffe eri abafu tuwaayo emmeeme zaffe mukama eri abasamizi abatusamiza kano taata olwaleero mukama wange tusonyiwe mukama wange tusonyiwe katonda bakatonda taata naaza n'omusaayi gwo naaza omukazi oyo akaaba amaziga naazaayo mukama kitaffe omusajja oyo naaza oyo abadde abiwaddemu amaanyi ng'agamba nti nze nsabye nze nsibye naye obulamu bwange tebukyuka mukama katonda bakatonda kubanga emmeeme yali yaweebwayo etaffe gy'atamanya katonda bakatonda taata emikago gye twakola olwaleero mukwano gwaffe atagwawo tukwegayiridde tunaaze n'omusaayi gwo mukama amakyagalo katonda nge naaza omusaayi naaza n'omusaayi mukazi oyo naaza Rebeka naaza Liliyoni mukama naaza Kakeeti mukama naaza Shaloni mukama naaza n'amatuvu n'omusaayi naaza katonda nge Elizabesi naaza katonda bakatonda taata ebyoto okuli abafa abafa nga babafiirako mukama era ffe omwesigwa nyir'obuyinza ebadde bituwetika ntonda bakatonda taata itaffe nga tulina okutegana tulina emitawaana tuyita omusaayi gwa yesu okutunaaza gwe katonda yayamba yusufu n'agamba nti Manase mutumye erinnya lino kubanga neenabiza okutegana kw'ennyumba ya kitange olwaleero katonda bakatonda taata ebyoto ebadde bitusibye biriko ente ebyoto ebadde bitusibye biriko agasota itaffe omwesigwa biriko agaliga katonda bakatonda taata biriko agasola ag'amaanyi naye tuyita omusaayi gwa yesu okutunaaliza ddala naaza emmeeme zaffe naaza emyoyo gyaffe naaza embiri gyaffe katonda ffe naaza ayi mukama n'abakyabisamirira ab'ekika katonda bakatonda ndaba ejjinja era ffe omwesigwa nyir'obuyinza taata saasira bayinja gye twagenda mukama ffe nga tusamira emisambo egyo etaffe atagwa emmeeme zaffe gye twaziteeka gye baazisibira mukama mu eriya y'okugaggawala mu eriya y'okuweereza mu eriya y'obufumbo mukama ffe olwaleero katonda nge omusaayi gwa yesu gutunaaze tusonyiwe abasisa baffe era ffe abakyasamira baganda baffe abakyasamira bannyina ffe abakyasamira abagenda ku byoto by'emmandwa bagenda ku byoto by'abacwezi olubaale bonna abanyumba era ffe omwesigwa nyir'obuyinza olwaleero tulongoose olwaleero tunaalize ddala n'omusaayi mu linnya lya mukama waffe yesu mukama wange no ssebo tukuyita katonda nge olw'omusaayi gwo mukama otuguleyo mu byoto by'ennyumba z'abakitaffe nga tubona bakatonda taata mu byoto eby'ekika by'ennyumba z'abakitaffe mukama tuguleyo tubaddeko okulemerwa tubaddeko obutagenda maaso nkola nnyo naye tufuna katono tufiirizibwa katonda bakatonda taata tukola naye ne ssente mukama etusobola kubeera ku kyetulaga nti tukoze mukama era ffe kubanga emisambwa kubanga emizimu kinaffe atagwawo yagala mukama tugiweereze ng'agala mukama tugiwe sadaaka naye nsize maaso golwaleero olw'omusaayi gwa yesu
Yesu nzere mukyala wange n'abaana baffe ayi Katonda omwesigwa ku lwa musaayi tusaza byonna Mukama ebyakolebwa gitaffe ne bajjajjaffe ebyalamirizibwa Mukama kitaffe Katonda bakatonda tubisazaamu Mukama obweyamo bwonna n'emikago gyonna gye baakola tubisazaamu n'omusaayi gwa Yesu eri abaana baffe n'abaana b'abaana baffe Katonda bakatonda amagenda gaffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu byeyawulako tubyekutulako n'omusaayi gwa Yesu era tweyambulira ddala bwe kyonna naffe omwesigwa ne buyinza na byonna byatusimbira Mukama abologo abasamiza byajja era ffe atagwe ne balina kye beegomba ne bakitwambula nga tona bakatonda taata mu linnya lya Yesu bikomezebwawo era tuvaayo n'abaana baffe n'abazzukulu baffe tuvaayo n'amagenda gaffe ne bizinesi zaffe n'obuweereza baffe tugenda kufaana byoto bya nnyumba ezo tugenda kubafaanana Katonda age taata endwadde zaabwe zonna tuzeyambula ebizibu byabwe emitawaana gyabwe gyonna naffe omwesigwa okutegana kwabwe tukweyambula Mukama kitaffe gwe Katonda yeerabiza Yusufu ennyumba ya kitaawe ab'emikwano ndaba obusoto ogwo kuba guyingira guyita manju nguyita miryango mugambe Katonda bakatonda taata ogwo gwatukyaliranga ogwo gwajjanga Mukama nga tagwanye buyinza Mukama abakama taata nga tebaagala bagukube naffe omwesigwa ne buyinza olwaleero Mukama jangu otusule Katonda tuvaayo mu nnyumba z'ebyoto ebyo tuvaayo Katonda bakatonda taata n'abaana baffe n'ebyaffe byonna Mukama wange bye tulina okubeera nabyo kitaffe atago ebyali byatugibwako Mukama Katonda bakatonda taata emyoyo gibale kitukumira mu nnyumba ezo n'ebyoto ebyo Mukama Katonda bakatonda kitaffe tuginywesa kalifumu tuginywesa omusaayi gwa Yesu Katonda bakatonda tuyita malayika eyakubuluyi Katonda nge taata Kerode akuba emisoto egyo akuba ebisolo ebyo akuba emizimu egyo Katonda nge givundire w'abafaawo abadde baatulemerako Katonda bakatonda taata okuba emisambu egyo egibadde gyatulemerako olwaleero mu linnya lya Mukama waffe Yesu Mukama Katonda bakatonda taata olunaku lwa kitaffe atagwawo linnya lya Yesu wayogera mu kigambo kyo Katonda bakatonda nti ebifaananyi ebyole by'abakatonda baabwe tunabimenyamenyanga tubimenyamenya tunabitematemanga bikatonda ebyo ebyennyumba n'ebyoto byayo Mukama kitaffe atagwawo tubyetematema mpenyamenya bikatonda byonna muli abafu muli ebisolo naffe byebyekika mpenyamenya mu linnya lya Mukama waffe Yesu kitaffe badde byetusubye yatanga atagwa ne buyinza n'amaanyi gabyo tugasanyalaza kitaffe emisingi tugimenya yatanga atagwa giriko emitawaana ekiriko okubonaabona okufaanagana ng'abala ebirwadde n'ebizibu byonna naffe mu byamaka kitaffe mu by'emirimu kitaffe mu by'obuweereza mpenyamenya mu linnya lya Mukama waffe Yesu kitaffe atagwanyire buyinza tuyita omuliro gutakuma abantu ogwo ogw'omwoyo omutuvu Mukama wange taata atagwawo tusumulula petroli kitaffe omugulu Katonda ge amafuta agagokya Katonda bakatonda taata nga tukoleeza omuliro tuwokya Mukama wange taata ebyoto ebyo tuwokyayo Mukama taata ebiri miti ebiri mu nsozi ebiri ku mabbali g'ennyanja era ffe gye baali batukwatira tubyokya kitaffe atagwawo ebiriko ente ebiriko endiga ebiriko Mukama kitaffe atagwa buli kisolo kyonna ate tubyokya omuliro gwa Katonda tuwambulira ddala mu linnya lya Yesu yonna baali batusula mu Katonda ge atagwa tubitagulula mu linnya lya Mukama waffe Yesu n'omusaayi n'omuliro egyemisolo tugikuba ku mutwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo obwavu bwayo bwonna endwadde zaayo zonna butafumbirwa bwayo bwonna okulemerwa kwonna tubyayambula mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana Katonda kitaffe atagwa byonna badde bitulondola nga bigamba nti oyo alemererwe yo tagenda kufumbirwa oyo omusajja amwekyusize omusajja wafuna omukazi omulala olwaleero tubipanya bulijja na Mukama waffe Yesu ffe bigamba nti oyo akole bizinesi naye tagenda kulabira omukisa banaamulugerawo lwakiri anaagwa eddalo tubipanya mu linnya lya Mukama waffe Yesu tubizikiriza olwaleero Mukama nyambula buli muzimu Mukama nyambula buli kyoto Mukama nyambula buli netiwaka Mukama nyambula Katonda buli ekyalo ekyatubagibwako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Katonda omwesigwanyire buyinza Mukama tusule n'omusaayi gwa Yesu tuguleeyo tuwaawuleyo tugyeyo n'abaana baffe n'omulembe gwaffe Mukama wange taata tusaba amannya gaffe gakuze tusabayo Mukama otufuule eggwanga era ffe tusabayo Mukama otuwe omukisa naffe atagwawo mu linnya lya Yesu abanatukolimiranga gw'onoobakolimiranga ayi Mukama okuza amannya gaffe ayi Mukama tusabanga bwekyawandiikibwa kitaffe amawanga gonna ag'okusi gaweebwe mu ffe omukisa Mukama tukwebaziza omwoyo obutufu tukwebaziza Katonda ffe taata kubanga bamalayika naffe bayimbuddwa ogenda okusenda ebigoota ago gonna kitaffe omwesigwanyire buyinza obutaddemu kuddamu kukumbibwa lwadde okuzimbibwa weebale Yesu kubanga otuwadde omukisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo amina 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 mikwano gyaffe bale kusaba osobola okweyongera okusaba
linnya mukama fesi n'ogenda maaso ne kakati tuweeyo ku kyoto ekya mukama kino 0772427452 0772 42 7452 ne 0784 745052 0784 ne 0787 06 061320 ziri manya ga Patrick Situ era waliwo ne Airtel nayo ziri musanvu ziri 1989 nayo ziri manya ga Patrick Situ katulina merchant code ya MTN nkwano jaffe onyiga kamunyenyi 165 kamunye 3 kadala onteeka mu code ya 359 11 mulinya eriya mukama fesa te merchant code ya Airtel onyiga kamunyenyi 185 kamunyenyi 5 kamunyenyi 10 kadala n'oteeka mu code eri M not M 233 mikwano jaffe ereta mutunde zineza code zireta mutunde Kushan Fellowship Ministry kama abawonyo mukisa mulinya eriya mukama Yesu Kristo badde mwelezao ero mudu wa mukama Vincent Muwanguzi olembegwe mukama akumpede nnyo mukisa omusayi gwa Yesu muliro gw'omuntu ukumamire yona gyogenda era nga nawe wagenda okwebaka ngomaze okusaba mukama abampede nnyo mukisa era akola gw'obuwanguzi mulinya eriya mukama Yesu amina bye bye. TV, now and forever.